Buterevu tukomyewo mukwano oli ku 98 akatonyeze 7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Kaseera ako mukwano ke tuba tuwummuddemu olw'ekisa kya Katonda naye nga tugaayagaaya tuba tuzza obwenkulu munaffe mu ddakiika zino naawe n'owanika ku mikono gyo n'ogamba naye Mukama ekitiibwa kidde gy'oli mu byonna Katonda asobola okukusanga mu buli mbeera yonna gy'olimu. Smile Skin Solution be bakugu abasobola okuyambako okulabirira olususu lwo, bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate ng'obujjanjabi businziira ku lususu lwo. Basobola okuzza ku natural colour yo nga balina ebizigo ebikuzza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe. Basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususu lwo. Basangibwa wali ku Park View Building Level 5 Room number 2 oyingirira ku gate ekutwala ku Uhuru Restaurant. Bakubire ku simu 0787250499 oba ku 0757799488. Obuza mukyala Shakira Mulokole beba Smile Skin Solution. Katugende maaso mukyala Nakamate tubadde tuusewo tuli ku kinyuzi ky'obujulizi mikwano. Otegeera otya nti oyo Katonda mu bulamu bwo nti yakikoze newankubadde embeera? Owentegeerera nti yali Katonda nali sikyalina mulogo yenna gwe ŋŋendako kubanga nali nabitambula ne bigaana. Ate n'abazungu be nali ŋŋendako nabo nali nabavaako nga nsigadde kutunuulira nga ngenze neyo ripooti gye bampa nti oba kansa oba fibroids nze nga ngenze n'ekyo kye baŋŋamba kati nga ŋŋomedde nga obulumi bubaawo n'omira kwebwa makerendeezo painkillers kati nga mbeera ntambulizaawo obulamu naye Mukama ye n'akola ekyo mu ngeri ye n'ateeka omuntu mu lubuto lwange. Nze nange bwe baŋŋamba saasooka kukkiriza ate era namanya nti abasawo balimba ndowooza kati kubanga watuwa ekiseera ekyatuuka omusawo n'aŋŋamba oyo dokita wange n'aŋŋamba ate placenta eganye okwekwata simanyi ku kirabika olina nno okusaba ennyo kweganga kiringa ekigaa nti omwana munda taliimu kisawo kyereere naye temuliimu mwana. Kati awo nenga nti anti ndowooza olaba bye nabagambye oba olwo nga sitaani ayagala kinywamu obanga ki naye neebaza Mukama nti mukulu wange oyo omusumba neti nambuuze ye yali yalokoka bo baalinga tebanzija ku kyoto balinga tebanzija nga basaba kwegamba balinga negayiririrako n'okunenenyezaako olwa byonna ebyaliwo kubanga mu ebyo ebimu mu kujjamu embuto yali mukko naye yateekamu omukono yantwalako kati n'agamba Mukama bwe mbanga nze navaako bino byonna nenenya ku lwekyo n'akaabirira Mukama. Yali yatandise okujja wano emutundwe n'ategeera obusibe n'ategeera obubi bwa buli kintu kyonna okuyiwa omusaayi. Kati n'asaba nga n'abeera ng'asaba ekyo okusooka ripooti kye yali egamba nti temuli mwana kati ate ne bikyuka omwana n'abeeramu n'atandika okutondebwa ddala n'akulira ddala naye nze nga golaba siva mu sikaani nga buli ddakiika nina ogenda ne bankebera nga sitaani alwana okulaba nti simuzaala. Olwo yazijjangamu embuto nga teyeeguya ku luno nga kalira ka mwana akali bubi nga nkugambye bwe bantwala mu ddwaliro ku ssaawa 2 ez'okumakya ne bansiibula ku 11 baba bakanyingiza mu nnyumba ku 2 mba bubi nga ntaawa ate emmotoka neddamu neeweta. Wenkugambira nti mukulu wange oyo bannange Katonda yekka yabaamu mpeera omukisa n'abantu bonna abambeererawo kubanga ebiro ebyo byali bizibu. Twatambula kati ate era ngaawo era obulokole era nkugambye nti nze nali sijjanga mutundwe nga sibimanyi ng'ate naye kati ye teyamanyanga nze namugambanga bagambye waliwo omukyala ajjanjaba Nabbuguma ono Nabbuguma yatawanya olubuto ali Ntebe ne tuvuga ne tugenda Entebbe obwo obudomola ne tubusomba naye nga yendoza Katonda atunna n'aseka nti ebyo byonna mubinywe naye nze mpaniridde omuntu wange oyo nze mumanyi ng'era bwe yamumanya era yerinnya lye y'ensonga lwaki twamutuuma eryo ng'agenda kujjajja babuuzaako mujjaddi ulya mukitegeere. Mukama n'akuuma olubuto sitaani yalwana nnyo Mukama n'akuuma olubuto kati mbuuza nti awo nannyini lubuto n'alagawa n'aba atya nannyini lubuto awo n'abula tetwaddamu muwuliza
bwe twalinga abaddamu muwuliza twawulira kiri ekigambo kye nagambye mu kusooka eri twawulira ekigambo ekigamba ti nze ebyomulubuto lusibimanyi nze actually nali spam donor. That was my first time okuwulira ekigambo ekyo kuba nali sikimanyi ngendo kigamba ku bantu ab'ebulaaya nga bagamba feena abazungu babikola bw'oba tolina mwami ogenda n'ogula spams ne bakuteekamu n'ozaala omwana nga olwo emizimu gikuba wabiri. Kiri kyewawuliranga n'ozijjamu kikomyewo waneena ate nga wakati awo lipooti nzibu nnyo kikuba eno olubuto okuluyuza kikuba eno kati ye ataleese ekyo kati Mukama n'asaasira omwana n'azaalibwa naye ne ku lunaku olw'okutuuka lwennyini okuzaala sitaani yalwana kubanga nze nankwata mu ddwaliro okumala wiikisi 2 naye sitaani yalwana ku lunaku lw'okuzaala bannange nze buli bwe baalinga banyingiza ku mulyango gwa theatre bwe guti nga wajjayo emergency. Olwo ebizimba biri tebyaleeta kansa gwe baalabanga n'ebizimba bye baalabanga tebyagamba nti bigenda ku affectinga omwana. Nze wenti era Katonda oyo ali waggulu bannange nze njagala okubagamba nti nze kale omwana bwe yali ali munda mu lubuto ebizimba byalimu era yakulira mu bizimba byamutawaanya nnyo byamunyigiriza nnyo naye nasobola omuzaala nga mulamu nga mulamba nga taliiko kintu nakimu ate nga dokita yali aŋŋambye ti abantu b'ebizimba bwe bityo omwana either ayinza okujja nga eriiso teririimu oba nga ali deformed ng'aliko ekintu eky'obulemu tewaliwo kye yajja aliko nga kya bulemu. Ekyenjawulo kye yajja alina kubeera tayine tiyali mutini olw'okuba teyalina space weyeegazaanyiza naye Mukama yamukuuma n'amukuliza mu lubuto n'afulumayo mu lubuto nga mulamu. Sisita wange yagamba kasajja k'amaanyi ngenza okukateeka mu benseni ne kankuba emikono ng'emikono gy'ulya girimu amaanyi ne gamba Mukama nkwebaza. Mwenna kyali kyamagero mu famire. Fenna kyali kyamagero nga leero naffe bwe tukiraba nga kyakisa kyamagero nnyo. Mukama bw'atyo n'atuwa n'ampa omwana kwega muyita n'atuwa mu nsonyi abawuliriza abaffe kubanga omwana oyo waffenna famire yange omwana oyo buli muntu amutwala nga wuwe kubanga nga reports we muze muziwulira nti kansa n'abaana agenda nobody yakisuubira nze nazaala n'okuzaala n'abaninaanye tebamanyako nti nabeerako olubuto kubanga baalinga tebaŋŋanya kutambula nafuba okwekweka paka we nasumulukuka abantu nga amaze okuleeta omuntu ku nsi awo ne balyoka bakolaki ne balyoka bakkiriza nti oli yakugamba nti olina kudda eri gy'olina okuzaala ew'omusawo eyakola eddogo eggayaaza oba embalala byonna tusaalaba byonna ne tutalaba saagendayo Katonda n'asigala nga yeegulumiza yekka yali Katonda temwalimu magezi gaffe temwalimu kutegeera kwaffe ate yalina ensonga lwaki olwo bw'omala omuzaala akalulu tukakubidde Yesu n'engalo mmanyi gye bali bazikubye obulokozi otandika obbulaba nga kyabbeeyi okumawo otya okulaba leero nga ggwe muwanguzi waffe. Onwe mkugamba nti muli nalina Katonda mu nze newali mwe nakyakalanga nga naye nina Katonda navanga mwanjenwa ku ssaawa 12 ez'okumakya ku ssaawa emu nga ndi mu Church of Uganda ndi mu kusaba ne walagi wange yenna ku mutwe ekyebbe ekyo nasobolanga okuddayo ne naaba ne nyambala edecent engoye ezituukiridde zigenda mu kkanisa naye nga walagi ye ku mutwe nga kwali kwegamba nalimu entiisa ya Katonda era ne bwe bantwalanga ku basawo bwe nakyamanga bwe nti nga naye Katonda waafaananidde bw'ati agenda kunnyamba biriwa naye yennyini talina kwega neemulugunyanganya nga Katonda tuyambe nakowoolanga nnyo Katonda tuyambe eno gye tuzze Katonda gwoba okola wano ne mu balogo gye nagenda nga nayitanga Katonda anti nabeera bagamba Katonda naye ajja kukola ne kyanga okuba mu Katonda naye nga ye talinaawo katugende maaso otuuka otya mutundu olwo nzija kale tugende maaso kati awo nga nzadde omwana sitaani nga bw'atakoowa yasigala ng'akyalwana nga Bayibuli era bwegamba nga Katonda bw'ayagala ekibereberi ne sitaani bw'atyo bw'akyagala
kati bombi baali bakikayanira Katonda ne Setaani naye Katonda yeegulumiza yasigala nga ye Katonda kubanga omwana oyo gwe mulaba yalwala yansumbuwa yambonyaabonya abamukyala bamu nentuuka okugenda nga mu ddwaliro oli naakugamba naye omwana nga alabika bubi akulemye okufiidinga ye olina bameka kwegamba nga oli tayinza kutegeera bulumi bw'oyitamu ate nga sente olinawo ekimu osobola okimuwa nga naye biganye nga Setaani yalwana Katonda awo we yankwasiza nanyweza yanyigira ku mwana nga maze okulaba nti byonna biganye naye obuddukiro gwe nandibadde neekwatako yaŋŋamba yali spam donor oyo nemanya nti kati kitegeeza naye omwana agenda kukula nga nze kitange bwe yagamba nti oyo nga bwagenze nennyina oyo si wange anoonye kitaawe nemanya kati noono naye kazze kamugoberedde naye bamukasusi bamwekoze eki bamweganye naye nga gwe ssanyu ogamba kasita nfunye wange kati nga neebuuza kimu mukuumye nti okuba omulamu awo mukuumye nti kubanga olumu twagendanga mu ddwaliro abasawo ne bagamba nereere ate ekimuluma sikiraba kati oba tubaweeyo ki kwegamba ddala olabira ddala nti tewaliiwo Setaani agezaako kulwana kati awo mukulu wange bwe wazaala oli eyakugamba okugenda yakitegeerako nti wazadde omwana eyagamba okugendawa mu basawo teyategeererawo okulabira ddala ku mwana oyo yamulaba ali mu myaka 3 nemugamba mami webale kunsabira mukama yampa omwana yoono omanyi okutunuulira omwana eriiso wadde ogamako nti muzzukulu nti amuhaginga amureceive yamukuba bukuba eriiso kati awo nentegerera ddala nti kiri kye yali yaŋŋambye kakyalimu kubanga ajjukira mulokole ate nno mama wange nze era wekugambira nti gwali mukono gwa mukama gwe gwamuleeta naye ndowooza obulokole nze ŋŋamba nnyo abantu mukama atusonyiwa okwewanira okuwana mutundwe omulokole yenna nga tuyiseeko mutundwe obeera tumanyi kyoliko oluusi okukyuka teachings okukyuka ezo yes mukanisa basomesa sigenda gamba nti tebasomesa amakanisa amala basomesa naye waliwo okwezuula okulokoka kirala n'okukyuka kirala n'okusumululwa kirala bino ebintu bitambula bisatu okwatula nga bwe nkugambye nti olyokusooka nasooka nenjatula nayatula bwatuzi nensigala nga nkola byenjagala Kristo nembeera naye bubeezi naye nga tewaliwo kikyuse mu nze naye awo nga tuli mu 2 kubanga omwana namuzaala mu 29 kati Setaani ne kanyigiriza mu 2:10 nekongera nekanyiga kati ate awo mu 2:10 ne mukulu wange naye naafuna ebizibu omwana we n'agwa ku accident kati ffenna ne tubeera nga tuli mu kunyigirizibwa okw'amaanyi obulumi nga bungi mu 2011 awo naayongera nga omwana bumulwadde nga naye wajja n'akuŋŋaana wano kati awo weyaŋŋambira naye amagezi nkubuulire bw'oteekwate ku Katonda tewali walala togenda kusobola kukuza mwana oyo yajja kukufaako jangu nkutwaleko eno naye nga nteeka mu mmotoka nga ndeeta mutundwe mwaka kyogo olwo 2012 nga gutandika nga nyingirawo wano mutundwe bwe natuuka ne bantwala eri mu bapya bwe natuuka mu bapya ne basonjola Nakamate nga abamulabako kubanga nze sijjukira nti nasaba nakaaba bukaabi nga basomesa kubanga baayogera obuziba bwange bwonna nga balinga nti bakedde nje ne babaleetera ekitabo era nenga nti oba ono yasoose kujja wano n'abibaliiramu n'abibanyonyola kati nendowooza ebirowoozo ebingi nnyo naye so mukama bambi awo we yali ayagalira okunsinkana kubanga babeera bangi abantu oleeta enjiri yalwa muntu omu yekka mukama n'abeera wakisa n'atandika okunkolako bwe natuuka olwo bwe basomesa mu bapya ki ekisinga okukwatako ekyasinga okunkwatako nali olwo nvudde mu bapya bino engera abapya tubaamu eddalu nenga nze nange njagala eno mu main church wakibo batuula eno ffe ne batuteeka eno nenziruka nenzija eno kati bwe najja eno nasanga ku olwo pastor Tom yabuulira mukama ddadi akumpeera omukisa njagala nnyo ddadi Tom mpulira nga taata wange mpulira nga ddadi wange yayogera mu ngero 6:16 ebintu 6 Katonda byakyawa
ngero 6:16 bayibuli yange erikaawo otudde amaaso gakyalaba bulungi nsobola okusoma nga bwe twogera basomesa asomeseza ntuuse ngero 6:16 bagisensudde waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango nga saaguyiwa omutima oguyunja ebirowoozo ebibi bye nalinga nsinga nabyo ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima ani yansinganga okwenjeera ogenda mu basawo omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba buli kimu nabanga nimba bulimi mpalapalanya bipalapalanya bensimbisiza layini mbapalapalanya bupalapalanya n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda ako kayinza okuba tekandimu nnyo kubanga nalina nnyo okwagala naye kino amaaso ag'amalala ago bakutandise olulimi olulimba engalo eziyiwa omusaayi nensirikirya nenenenya nengamba mukama nga nakuwonoona nnyo n'ongumiikiriza ebbanga eri lyonna mukama nga nakuwonoona nnyo nga nasobya nnyo jjukira tujja tetumanyi byakusaba kati osaba ekintu kimu emirundi 10 n'okiddamu n'okikaabiramu nze nalimu nnyo okwenenya saasooka kusaba bampe nakabirya mukama nsaasira nsonyiwe ddala mutuufu newe mbadde nganya okuzaala newe ntuuse kuzaala ate era n'omwana wuno sitaani ayagala mutwala nsonyiwa nakwonoona kati n'ebirala bingi mukama bye yagenda alaga nandaga bakitaffe baayonoona naye obutali butuukirivu bwabwe okukunguba 5-7 bwe bujja butugoberera obwo awo nawo ne bakwatawo bankwatawo nenzijukira kitange bwe yazaalanga mu bakazi b'abandi n'abalekera abaana kwega n'amenya emitima gy'abantu abakazi n'abaleka mu maziga ebyo byonna nenkabirira ebyo nenzijukira ne maama wange abasajja b'abandi be yabonyaabonya abakazi b'abandi be yakabyanga amaziga kubanga buli woyingirya amaka g'abali okaaba n'agamba kasita naye azadde bawala nabo banaakiraba kati nentandikirawo nze mutundu ye namugjamu mu kwenenya zokoleke kyogamba omukazi bw'ayingirira amaka ga mukazi munne amaziga ago gasobola ebigambo ebyo bisobola okugendera ku baana bisobola bulungi nnyo omanyi bwatuula bwati mu nnyumba n'asirikirira ng'olusi tebabalekeddeza mmere nga gwe ali eno malaaya bakuwadde n'ez'enviri akuwadde nekyoyagala buli kimu akikuwadde naye ng'eri yaleseeyo 15,000 kwagamba batetenkanyiza amanda emmere enva sukaali ekyokunywera ku kyayi nga te eno malaaya alidde emitwalo egisukka 10 gamaziga kigaaba akaaba ddala gaba gagenda kugwawo si kumwe kati gwe maama kale kati maama waffeffe yafa yagenda kati gasigala gagwawa era gaali galina okusigala nga gatulondoola awo nentegeera nti kati bino biro byakwenenya bwenenya abazadde bayonoona ffe twayonoona olwovudde ku byokkusabira obusabizi nvudde kati nze akukyale mwe najja emutundu njagala kwogera mazima nze saasooka kunoonya kunsabira nasooka kuyiga kusaba okukwegamba nga nsirikira nempuliriza omuntu ng'oyo asaba bw'atyo nemusirikira nentegeera kyayogedde nange neneesiba ku ekyo nenkwatayo n'ekyawandiikibwa nga kimu nembeera ku ekyo nenkabirira mpola mpola omwoyo mutukuvu n'agenda agabeera wamu nange nanyamba nengenda nga mbitegeera nengenda nga nkabirya ku lw'obusamize bwewaffe kubanga nze kitange yali musamize yali tasamirangako naye yazimba amasabo nze mu Uganda muno simanyi nti waliwo essabo erifaanana essabo eriri ewaffe sirowooza era ffe bajja okuziika kitaffe abantu abasinga nga balinga abaze mu museum kubanga baagagula buli omu nga bayita muli bagenda balambula balinga baga Katonda wange kiki kino era ago g'omusomba Nakamate gali eyo gakyagulumidde bwe gati naye ffe tukola ogwaffe Mukama gwe yatutuma tumanyi tukkiriza nti ekiseera kijja kutuuka ekyo kijja kusikirira eryo ery'amaanyi eryasemusambwa lyali lya jjajjaawe ndowooza naye n'asikira jjajjaawe n'atwalaganya ebyo yali nno bagenda muteekako kubeera bano babayita batya baguluddene oba be baguluddene ng'agenda kubeera musajja nga omusamize ow'amaanyi ng'ensi zonna zigenda kuba zikuŋŋaanira awo ng'akulira abasamize
nga yeyo n'ennyumba gy'ofubutukamu yeyo ennyumba mwe tuva ngero 333 tekikolimo kya Mukama kibeera ku nnyumba ey'omubi ekyo nakyo kitegeera nti obusamizi obwo buleeta ekikolimo ku bulamu bwaffe bwatuleetako nembutuufu katonda yeebale katonda yeebale okutuweerayo omwana w'omu yesu kristo ate n'atakoma ku ekyo kyokka yeebale yabikkulirwa pastor Tom ate naye musajja atu n'agonda nakkiriza n'ajja n'akomawo okukola ogwo omulimu katonda gwe yamutuma kubanga senga tetwayigirizibwa afa abamu tetwandibadde wano kubanga kiri kyenkugambye ekijja kikulondoola ekikuwalula ekyagala okufaananyiza maama we ekyagala okufuula atagasa ekyo ekikufuula ekitaliimu kyekyo kyali kitabuse nga nfuusa gw'olaba obuyita bulungi naye ng'ate ofuusa atagasa ofuusa ataliimu naye mutundu eyo yansumululamu byonna tubadde wali mu kusaba basomesezza otegedde n'ennyumba gy'ofubutukamu akasolya koovaamu nti nako kabasamize kungwa mu kifo ky'okuweereza katonda omulamu baweereza bafu basalawo okugendanga ku bikonge ebyo bayita bataata Yeremiya 2:26 era walinanga ebyawandiikibwa bye wayogeranga nengamba maama musumba Nakamate namugjawo ekyo kati njagala okikaabiriramu ekyo njagala okikaabiriramu kwegamba nga mpulira ddala mu butuufu okusinza ebikonge ebyo okubeera nga bajjajjaffe ate mwatubambye olw'obutamanya nze kati nange najja ewa kitange nga ndi mukulu naye olw'okuba nali nange nnoonya okuganja era nange nasangibwa nga ampaludde kubanga wabangawo lweyayitanga egyo emikolo egy'okusamira n'agamba atajje amanya sinze muzaala kati mwatunga mukazi watu weewalulanga ogenda nga tubeeramu netutuulamu netubeeranga ebifaananyi ne bakola firimu zaabwe ebyo bye bakola nze omanyi nalinamu ekizibu kimu abasawo abaloga bonna batambuliramu naye nalina ekizibu ngamba wakanya kati ng'era bwe bababeera babikola nga nkola nga naye bino bituufu ddala gyebiri kati awo ddala okakasa nti omuliro agulidde nga njagala nyongere nkakase saabanga nakukkiriza ndoza era katonda yali yammanya ensonga lwaki era ddala bwe navaayo mukyala Nakamate otuuse mu deliverance we tuli awo wewaawo otegedde nti n'ennyumba gy'ofubutukamu be basamize kungwa Yeremiya 2:26 ti omubi nga bwakwatibwa ensonyi bw'alabika n'ennyumba ya Isirayiri bwekwatibwa ensonyi bo ne bakabaka baabwe n'abakulu baabwe ne bakabona ne bannabbi abagamba ekikonge nti ggwe kitange n'ejjinja nti ggwe onzaala kubanga bankubye amabega so si maaso gaabwe naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera nti golokoka otulokole naye bakatonda bo biweekoledde baliruddawa bo bagolokoka oba bayinza okukulokola mu biro mwolabira ennaku awo nno kukyali kumenyeka kwenenya nga ndi mu kwenenya ebyo byonna nabyenenyezaamu nenkaabirira mukuma kubajjukira okaabirira katonda omulamu kyali kikuba wabiri mukyala Naaka nka tukomewo mu ddakiika zaffe entono nnyo